This is from Pantilla in the day, wewawo mulonja je kumedeko bali kwanga atseho jiriko nnyo kansubire nti olimalira sana nkwebazaako eyo gyosinzira okubanga te okakalabya gyotusizaako engalo olunaku lwairo ka weekend kakutambulire kati ya Uganda wange nzikiriza mbere nga ate ntandika n'amawulire agenaku ag'okufa kwa DJ ate music promoter mukadeke kamu omukulu abadde amanyiddwa nga Isaac Essen Selector mungu yamujjirudde mbulamu bw'enseno oluvannyuma lw'okuba ate abatolinga ekirwadde kya kansa okumala ebbanga eriwerako ddala kitalo ddala tusaba mungu agumye abenjuye na buli kinoomu ali eyo omunange ng'ofiiriddwako omuntu omungu abeere nga ate abakumakuma mwongere okubanga muguma ngenda kuwanganzira ku bukulu amanyiddwa nga Alien Scanner ono asinzidde ku mpewo za BBS Telefina n'agenda maaso okubanga ate ategeeza eggwanga omuhabatina okwagala n'okwegomba kwalina eri principal naye nti munange principal aliko ejje eryamufuumuulako Alien Skin n'abeera nga ebintu asigala kubirabira bbali naye nga ekyo kimulubira kubanga atakola ki amwagala amwegomba mu ngeri emu oba endala kino kirekawa bano abeekubaŋŋana abafangoni aba NUP ŋŋambe eno mubawagizi wansi eno naye nga bino byebimu ku bigambo bye byageze maaso kubanga ate ayogera ku mpewo za BBS Telefina olunaku olwaleero nakyali wange nali njagala abaana ne bamwongobako ne principal yali boyi wange era nga mwegomba naye ne bamwegomba abaana tebakukkiriza omwegomba otya kale waliwo mukali anti principal waffe fekka naye nga ali wakibi nga abikoze yamaani nze lwaki nkikubuuziza waliwo video zeolabira ddaddangu yabadde ebintu mulimu ekyo okubagoko kwa principal oko biki eyo naye kankubuuzeeko aniwegwa naye bw'omwogedde nzikakkanya ndedda nze seyisaako abanyambye mboogera ako batanyambye bo siboogera kuba nabo teguwa musango gwabwe nze bendabiddeko bwe bali nabangi nnyo nina nebendabiddeko kati oba nina nebendabirako kati nga era ate mbasinga nino bako kyomulabirako nti okuyiga tekuggwayo naye nga njogera okujjukiza nti omukorona ayina festival emanyiddwa nga Nkwakyo festival era ngeno yali agitadde wali eri mu kisaawe ekimanyiddwa nga Nakivubo ekitannaba kuba nga kijjibwako kawuuwo omukulu pengepenge n'avaayo n'ategeeza nti mpulira omukorona alanga nti agenda beera Nakivubo naye nga hamu njogera naye naye nga sinnamuwulirako bwanyiga ku Nkwakyo festival munnange twabadde tuli awo n'agenda maaso kubanga ate alangirira nti ate ekivulu kikoze kikyuse kigenda kubeera wali eri ewankulukuku ennaku z'omwezi nga 31 Desemba naye nga jjukira ekivulu kino kyateekebwayo oba festival eno yateekebwayo oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Abitex okumutegeeza nti ye ne Ronald Mayinja tebajja kubanga ate baperforminga mu nkuuka ebiseera byo concert yabadde ya yesterday era nga it was massive nga bw'okiwulira wali ku Hotel Africana obudde bwagenze okuba nga obukwata we butinga omuntu yajjudde dda era nga n'owundi mwana tu yafisse bufisi bafikidde bangi bavudde ne bagamba lwaki saha yatuwadde ekifo ekitono kiti lwaki teyatuwa Lugogo Cricket Oval tetumanyi naye nga yo Africana yakoze ki yabooza bayimbi bangi abasobodde okuba nga ate babeerawo Edilisa Musuza yalabiseeka ng'ali ne omukulu amanyiddwa nga Kirumira omugagga bangi abantu ab'amaanyi babaddewo mu nfo Big Eye ebintu byakyuseemu ku mulundi guno tebiringa bya bulijjo ebyobucupa munange babivaako wabula nga mukwano mwerere gwe bagenda maaso okuba nga ate bamulaga ennaku zino Kamiliyoni yabaddewo nnyonyi ddala Spice Diana yabaddewo bangi ababaddewo sinza kuba nga ate mbamenya ne mbamalayo naye nga omukyala Rema Namakula ku lunaku luno naye yabaddewo era ng'olwo yagenze maaso okuba nga ate agesimbako ne principal ne beewaamuko n'akafumitawo principal yabadde UK wabula ng'ono yategeeza nti ajja kuba nga ate akansolinga ebye yabadde agenza okukola eri asobole okuba nga ate adda abeerewo mu concert ya brother we oba Kablaza era bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate akituukiriza yabaddewo nnyonyi ddala ku ground era ng'abantu olwamulabyeko gy'abadde mizira myerere ngalo njerere ndulu njerere nakusanyuka kwerere ono yeewaddeko akafumitaawo n'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula ne Namulondo Evelyn ne bakikwasaganya bulungi nnyonyi ddala naye ba social media in-laws nga bw'omanyi bagenze maaso okuba nga ate baleetaawo akafaananyi nga bagamba omusuuza bw'ati bwe yabadde akola ki atunula nga principal awa Rema ki akafumito
bingi ebyabaddewo naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Zambali y'omu ku babadde ba MC omukyala amanyiddwa nga Hafi okuva leeri ku BBS yabadde MC kwegamba ekintu bageze maaso kubanga tebakikwasaganya naye nga yasinze okubanga ate yeekolera amawulire ku lunaku luno si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Zambali oluvannyuma lwa statement ye ono yageze maaso kubanga ate ategeeza principal nti ye president we ekijja kijje bannange sigira kuwaga temudira mbigamu bino ngera kuwaga tembikuwako obyewulireko ate oluvannyuma kwongereyo mpolampola tugende mu maaso. My president ekijja kijje nseye wange ate nekanja kutuuka. His Excellency the President Robert Zambali Sekamu. Boba social media in-laws batandikiddewo era ngono ye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti ffe nga ffe abantu b'e Kampala tumaze okubanga ate twaprovinga Zambali Brazil Mukasa okubanga ate ajja ne yeesimbawo okubeera munnange omubaka wa Parliament owa Lubaga mu mwaka gwa 2026 okiwulidde ekintu ekyo bangi bavuddeyo ne bagenda maaso okubanga ate bamutendereza so nga ate bamugaye nti gweyo esiridde yenga ye yavuddeyo naga nti kiwulikika bulungi okubaako ekintu kyokola muli n'owulira nti mbutuufu osiimiddwa naga ebiseera ebisinga tukola ebintu bye tulaba nti bye bituufu olw'okuba nga tubikolera mikwano gyaffe olw'okuba tulowooza milulwana gyaffe beetaaga omukono naye mwebale nnyo mwebaliddala okuba nga ate mutegeera omulimu gwa MC oba yabadde ategeeza kyawo Zambali mwennyini awo simanyi ojja kuba nga ate onyonyonyola naye nga nyogera okutegeeza nti bunange nkukolera bukeeki obuwoomo gwe wenna akeetaze jangu buziwane no mu box yange nja kuba nga ate nkakukolera bulungi nnyo okaleka kuwomere era kuba nga ate nkutuusaako endowooza z'abantu ezimu nga bwe zitambudde jjukira abantu waleeri ku mukuto gwa TikTok bavaayo ne ba analyzing ensonga so era kuba nga ate nkutuusaako abamu abalowooza nti Zambali eyamwalula ekoze ki esiridde n'abamu abagenda maaso kuba nga ate batutotolera butya bwe balabye show y'omukulu amanyiddwa concert y'omukulu amanyiddwa nga King Saha era kuba nga nkusibulira wano atakumira mpera girako nkumira fonnawo habera bulungi weraba. Zambali kino kye wakoze kyabadde tekyetaagisa kati nga bakugoba ku mulimu ng'ogamba bangobye ng'oli mu bino eby'ekisiru. Ekijja kijje nseye wange ate nekanja kutuuka. His Excellency the President Robert Zambali Sekamu. Kakati gwe Zambali ogobeddwa ku NBS ate teri TV egenda kuddamu kuwa mulimu kati Zambali ogenda kutestinga ku kye bayita NRM. Ate tetwekwasa togeza ne weekwasa pulezidenti waffe Kyagulanyi Bobi Wine kubanga Bobi yabadde teyeetaaga hype yeno gye wamuwadde yabadde tagyetaaga. Olaba n'omuyimbi King Saha teyawadde Kyagulanyi hype eyo kubanga King Saha alina okuprotectinga career ye. Kati gwe Zambali olw'okubanga mwagala public attention mwagala eggulire kozi oli muna mawulire leero tolina wogenda kusomera mawulire teri TV egenda kuddamu kuwa mulimu nkikakasa ogenda kutestinga ku bulumi bwa NRM era Zambali bwoti bw'okutte career yo yonna n'ogiyiwaawo mu kivulu togeza n'otwekwasa obwana bwa Nuupu bugenda kuwaga bukuwage era bugambe Zambali waffe naye oba ogenda kulyawa leero. Ate era sigwa asoose okukaabira mu Nuupu kibalamaali luzira tumunonya tetumulaba so sigwa asoose oba ofiirwa omulimu gufiirwe kasita ofunye public attention. Banange ate tebwekwasa Kyagulanyi waffe ye Kyagulanyi talina tabu gwe bw'omuwa hype ng'asetuka no problem naye ebigoberera ogenda kubiwulira akaliro ko ogenda kawulira Zambali ogenda kawulira mu bitiibwa ebingi olaba ne King Saha nannyini show teyasobodde kuwa Kyagulanyi hype eyo golowooza musiru. Zambali Blasio Mukasa Zambali Blasio Mukasa fantastic muje tubaluka amabina mbabuulire
Lere bina tugenda dibaluka na Zambali. Tubadde ku show ya King Saha. Concert ya King Saha ku Hotel Africana. Zambali Blasio Mukasa nayogere bigambo bino wamanga. Nagamba Bobi Wine kubanga Bobi Wine abadde waawo. Nagamba Bobi Wine namugamba Kyagulanyi. Yegwe president wange. Yegwe president wange abalala bali kubyabwe. Gwe president wange ekiba kibe. Gwe president wange tetujja kutiitira ekiba kibe gwe mukulembeze wange gwe president wange gwe manyi ekiba kale kakibe. Kyagulanyi okuba president wo tekina buzibu. Oyina right okuwagira ekintu kyonna kyoyagala. Kubanga nange president wange ye alien skin. Wabula bw'oyongerako statement yegamba nti nno Kyagulanyi gwe president wange ekiba kibe. Kitegeeza president owaddala omumanyi n'obukambo obumulimu obumanyi. Bwabanga Kyagulanyi president wo lwaki oteekako ekiba kibe. Kitegeeza bwabanga ye president asobola okuwa security. Osobola okumugamba munaye president empa security. Ne bwe wabanga waliwo ekisobola okukolebwa nga president wo naye waali nga akiraba nga talina kyakikolera. N'ogamba nti ekiba kibe. Kitegeeza ate waliyo ba top ba upline above basobola okubaako kye bakola ne kiba nga president wo talina kyakozeewo. Guba mutwe si mugejjo. Twakula tulowooza omusajja ono ategeera. Naye to prove is wrong. Munnanga omutwe gwakugejjera bwerere. Zambali Blasio Mukasa. Ebbanga letukulide nga weefula motivational speaker tubadde tumanyi olina amagezi. Kera ku makyo genda obuze mutabani who's the president of Uganda. Bajja kuleetera His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nebo ogamba nti gwe president wo ye Kyagulanyi. And in fact ogwo musango baguyita treason. Gwe Zambali oli mu kulya mu nsi y'olukwe weetaaga okusibwa mu kkomera emyaka egiwera. And in fact kambabulire bantu mmwe. Bwokeranga kumacha no provoking government bwotyo. N'ogamba bakola ekiba kibe. Ekiba kibe. Katusuubira bwe kinaaba temugenda kutuwogganira. Ku mulundi guno bwe naasanga omuntu awandiika ku video yange mbu free Zambali Blasio Mukasa. Buli wamu mu free Zambali Blasio Mukasa. Free Zambali Blasio Mukasa ate nga yabyereetedde. Mutuwandiikidde bifree kibalama ku video zaffe ne tukkakkana ne tusirika. Sagala kusanga video yange ng'eriko free Zambali Blasio Mukasa. Ng'eyakedde ku makya n'agamba ekiba kibe. So yabyereetedde yabyeyitidde. Bwe batuuka ne bamukola kye bamukoze temutukaabirira. Free Zambali Blasio Mukasa. Free Zambali Blasio Mukasa. Free dictator mumumanyi mukambwe. Bana mwe. Omusajja ayina emmundu, ayina tanka, toyina wadde akasaale. Ekiba kibe kakati gwe Zambali ogenda kukozesa kimuzindaalo gwo. Bw'aleeta tanka ogenda kukozesa omuzindaalo gwo. Abala bana Uganda. Ensonga lwaki tukyabonaabona lwasonga twagaana okukkiriza nti Museveni ye president wa Uganda. Twagaana okukkiriza nti akasajja ke katufuga. Yensonga lwaki wano mu Kampala tubonaabona n'ebinnya mu nguudo, enatete ebinnya bingi, Kampala wakati ebinnya bingi, ekibuga kifaanana bubi lwammwe ab'opposition. Mwe mutuletedde okuba nga tubonaabona. Omusajja buli munamuwakanya nga naye asirika ateekamu natti. Ng'ebinnya bisigala bitubonyaabonya otambula mu kkubo banga azinalowero mboto. Kati Salama Road ogenda okutuuka ekiruddu. Ogenda otuuka mu ddwaliro nga n'olubuto luvuddemu. Lw'abasajja mmwe abagaanye okukkiriza nti Museveni ye president wa Uganda. Era ze banaye Museveni n'apa mu ggwanga lino nsooka ne mbakuba ng'emiggo. Buli gwenda bakoze kividiyo ng'ayita Bobi Wine president masooka ne mukuba kibooko ne mubuzaawo okumala omwaka. Ate bwe mukomyawo ng'ali half simuzanga mulamba mukomyawo talina kugulu talina mukono talina matu ne bagamba kale ekintu kyammwe kiikyo kiddemu kifugume omumwangu mulekera bwe ndaba nga azzamu okufuguma nga nsalako hafu ya wansi nga nsigaza ekyawaggulu bw'atandikira okwo n'ekyawaggulu nga nkijjako amannyo nga gasigala kungulu kati ddamu ofugume Kyagulanyi president wange bane mufuuta entama bantu mmwe ne mututama. Ekyabadde ku King Saha I'm even smiling. Banange! Oh my God. Dero nagezezako okwanguwa naye munnange era byankutte nga bujje mukimanyi always ntuuka late simanyi lwaki ntuuka nnyo late mu bivvulu. Nagezezako okwanguwa for sure nagezezako okwanguwa because natuusa ssaawa emu nga zigenda kuwera mu kitundu. Mama natuusa ku Afrikana ng'ekiri ku Afrikana
nga si motoka nga si boda zokka wabula nga wali abantu bangi webati mu line kati buno obuntu buno bataddewo buno babatekawo ku miryango bwe muyitamu ne kakaba no fuluma bano oyingira nga abantu bakasitudde mu bbanga webati azine nga bakayiseemu nakatukasera ne kasituka cause babadde bayingira bangi fene tuyitane wabweru ne tubuyitane wabweru abantu babadde bangi bane ekyenjogera konti abantu babadde bangi abantu abangi batama ndakira biggulu twatuusa ku ticket webagulira ticket mama nyabo nga baniga batugamba wasekeddoza mitwalo 5 ezebiyite ziriyo tuba twanguyiriza tugere tuguleze mitwalo 5 nibotuka nazo ziwedzeyo mukoleki muyitemu eno maso waliyo gye batuliriza emitwalo 5 ticket waliwo wabaddewo gundi wabaddewo super custom oba nakekirala ezadde zitunda ticket kati watugenda bwala nga bagamba bannange weba VIP please temutawana kuwayo sente zammwe kuba naffe tuvuddeyo nga tulaba omunyigo mungi hayayaya siyinza yagala okuyisibwa nga princess neŋŋamba adi ndagawa neŋŋamba kyali wange onadde naye ne mugamba naye omanyi nze sirina gye ngenda kulaga nze sigenda sasula mitwalo gyange 5 7 meka oshegeera inga kavuyo kakoze eki nga kavuyo kangi sanga nyo cloud y'abantu bangi singa munegendereza kati yengeri gyabadde bambi ndowooza ayagala nnyo King Saha nagamba adi banange tusasule bambi tuyingire ne mugamba pana nyowe sigenda sasula bagwe sasula genda so yanzikiririzamu ne tuvaayo ne twetolola ne tugenda ne nomugala tugende mu gundi munda mu hotel munda mu restaurant tunywe chai twetege Kanada sinayingira hotel kunywa chai ne nsindika videos ze mwala bino obusungu bungi lwaki biki wololo nga nera video ekintu kimu nti adi ndi serebu bwe se kimanyi anyway kimanyi nese kimanyi kwegamba sibyeteekamu nnyo mwana gwe nga lwaki tebannona awo nabadde nkolera video wennyini we bannonedde ne bantwalanga mukungu. Oh my God, I'm even smiling. Paka mu VVIP atese je nasanyidde munja kunzaza emizero linda mwogerako ne munja samira nnyo ne mukolereza video nyingi nnyo negomye mukazi bawa babi kamwesonyiwe sijja kumwogerako ku luno munnange ekivulu onayingiridde nga tekinatandika bulungi twatandise n'omuyimbi kibijjigiri ne kuddakaawo David Lutalo ne abayimbi bayimbe naye tebabadde bangi nnyo abayimbe because King Saha ayina ennyimba nyingi nnyo so kati abamu be bayimbye nayagadde gundi performance ya Jose Chameleone simanyi lwaki eggulu namubadde mu love ng'ayimba ennyimba ze zankubye nnyo bakatale yababaddeyo abakazi Lydia Jasmine yabaddeyo Spice Diana nga wakola obuntu bwe ku gundi ku stage naye yabaddeyo obuntu bw'okwemoolamoola obwo obuntu bwe naye nga ekivulu ekituufu kiri nti kyamaze ne kifuuka oguvulu kuba teri kyansanyusizza nga bano bantu ababadde bayimiridde abasasudde ordinals emitwalo 2 kati ababadde babaddiridde abasasudde emitwalo 5 beetuuzizza mu butebe. Oh my God, baba sindise obutebe bwonna ne babukwata nga babukasuka emabega webuti cause abantu badde bayitiridde obungi zenabyeko n'omuntu akuba munne kiss naye nga kiss teyaji mukubye nti ayagala just omanye okubanga otunudde woti n'okyuka woti kati mu kukyuka woti n'okyukira ku miwa gy'omuntu n'omulya kiss no Oh my God. Uganda. Munnange tukomye kuki. Banaye bajja kunyimira. Nga tulaba show. King Saha nga lwaki tajjanga bano ba Yesu Kristo. Naye ani yabagamba mbu Yesu ayambala ebigoye babiti n'ateeka kengule wani bantu mmwe King Saha yazzenga bano bakabaka bedda bano abangwangwali
outfit ye ku tebadde nyombi naye ndowooza nga yekingisaha nga yo omuntu tanyumirwa ngoye denga yo omuntu akatanyumirwa ngoye naye nga outfit tebadde nyombi okutwaliza wamu ate bwegijjeko enkofiira neyitirira nerungiwa outfit ye eyokubiri sagitegedde kengisaha oba oyina obudde oyo designer wo wandi munkubidde engolo mu kawompo ekyo kiri nti outfit yokubiri nedda nze teyankubye ate nze wetankuba nammwe balaba video batabakubye tegaana kuba zeze kanammwe tebakuba oba mukitegeera munnange kingisaha yayimbye nyine no kyenjagala okwogera naye mujja kunzaaza emize kankireke naye gye sikale kanjogereko katono nabadde ntudde awo wentudde newaba waŋŋamba no ani His Excellency Bobi Wine agenda kujja neŋŋamba bikwatirako temina ebyenkwatirako oba jjajja oba tajja abireke sho yiyi kati we bakiŋŋambye amatu ge gabadde galaba wegati manya amatu gange galinga gabangalala musibagame nkuvuba amatu gabangalala amaaso nefudde musimulaba nekituufu kiri ti bonna betwadde tutudde ze yasoose omulaba nembakola uyu naye bannange kino kiri kimu kyenayize ku gundi kweno show ya King Saha nayizeko ekintu kimu nti twagale nnyo abantu twewe nnyo abantu oba okitegeera ndowooza kyekyo twagale nnyo abantu ate twewe nnyo abantu because ekituufu kiri nti Bobi Wine ayagalwa nze mwana ng'ayimba teyali kyali wange yali tankuba naye ennaku zino omuniga agenda tekako bukooti obadde mu biraasi sananze munne ebintu byakuntawanya mutima naye anyway ekituufu kiri nti show yanyumye wabula kabe wano guys nkoyeze gwe mulaba fuck good night I mean musibe bulungi Merry Christmas, Tata. Thank you, guys. Wow. Wow. This is a dope chain. How did it?